Baganda bange ne bannyinaze mwenna ntwala omukisa guno okubategeeza nti omwezi gwa Ramadan gulabise akawungezi ka leero. Ekyo okusiiba kujja kutandika enkya ku Lwokusatu nga 18 Ogwokubiri omwaka 2026. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti okusaala Tarawih kujja kutandikanga oluvannyuma lwa swala ya Isha buli lunaku. Ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lw'Oweekitiibwa Mufti wa Uganda mbaagaliza mwenna okusiiba n'okweyisa obulungi mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Era tusaba gavumenti naddala eri ebitongole ebyokwerinda bimukuumaddembe abasiraamu baffe abava mu Tarawiya okubeera nti tebateeteganyizibwa mu ntambula yaabwe nga bava mu swala eya Tarawiya, obutabateeka mu pandagaali, obutabakwata bwa aido. Era ne tusaba abasiraamu abava mu swala eya Tarawiya obudde obw'ekiro okukuuma emirembe nga tugoberera amateeka ago ge tutambuliramu.